Ensonga 5 lwaki omukazi eyazaalako si mulungi era mbagamba nnyo mu mwewale. Omukazi eyazaalako si mulungi naddala ku ggwe muvubuka atazaalangako. Bw'okizuula nti yazaalako teekamu nnamba emu omasuke nga kamyanso. Myansa bumyansa. Giwa omugere nnamba egi. Ensonga ziri 5. Anyiiga n'anyiiga. Zira abakazi abazaalako banyiigira. Ye namala bansanga mu kasonda. N'akagumba kayinza obutalabika. Number 1. Omukazi eyazaalako tanoonya mukwano. Tanoonya laavu, anoonya bwetaavu. Gwe kasita obeera ng'osobola omumala obwetaavu bwe, laavu yejjirawo. Olunaku lwokera n'okendeeza mu bwetaavu ng'atema. Obwetaavu obubeera bwa mwana oyo. Gwe kasita olaga nti osobola olabirira ono omwana, laavu yejjirawo. Number 2. Omukazi eyazaalako takyawa bba. Okozesa ebigambo 1000 okwana omukazi eyazaalako. Bba we baakyawagana ne babula n'okwegwa mu malaka, akozesa ebigambo 2 okuddingana n'omukazi oyo. Just kuwangayo obusente bwa mwana, fees biki jango leeta omwana mulabeko nga baddinganye. Era tebeewalagana lubeerera. Ne bwagenda waabwe waka bakimukuutya oli taata wa mwana wo. Oli taata wa mwana wo. Kati obeera obaagala aba mu nnyumba yo. Number 3. Lwaki omukazi eyazaalako si mulungi ku ggwe atazaalangako. Mu baana 5 baakuzaalidde mulina okubeeramu omwana gwe yazaala eri gye yasooka nga yamukusiba. Kuba omwana omu tayala mu kika. Ono omusajja gy'ali bw'aba ayinayo ku baana ne famire nga teyafa bufi. Ono omwana we bw'agenda eri bagenda mmuboola kuba aliyo ogwo. Ekyo buli mukazi akimanyi nti omwana omuzaalo omu mu famire y'ewaabwe mu kika ewaabwe abonaabona nnyo. Kale abakazi bagezi. Mu baana 5 b'omuzadde mukubeerako 2 oba omu ow'eri gye yasooka ozaala. Naye ate gwe obalabirira gwe obaweerera kuba taagala okimanyi. Ensonga endala ey'okuna omukazi eyazaalako. Gwe kasita okkiriza nti omuwasizza bwe ppa, ye aba akimanyi nti ewammwe tebamwagala, mikwano gye tegimwagala, alwana nnyo akugobe ku b'eŋŋanda, akugobe ku biki, kuba akimanyi agenda kukyaya buli muntu, kuba akimanyi tebamwagala. I love making sure nti abakukyaya baleme kuddamu kubeera naawe. Akuggyako abantu akwavuwaza olwakumalawo. Number 5 esembayo ku mukazi eyazaalako. Omukazi eyazaalako abeera amanyi essaawa yonna mwawukana. Kati buli kyakola kyonna amanyi mugenda okwawukana ng'oyina w'omulesse. Toyina mmuleka nga wali. Bwe kuba kutabuka nga talina kyabadde nakyo, at least ennyumba agisigaza oba ebintu by'omunju mba mupangisa byonna bitwa naye kuba ku poliisi mutuuka ne weewabawa mugendayo. Kuba tayagala omuleke mu nnyanga gye wamusangamu eri atalina kaayina. Kati gwabeepikira bampita Godfather onaaba ombuulira. Gwegenda ku Safi Bodeke wabba kuli awo kubikwatagana n'okutereeza omubiri, bedroom matters, bizigo, biki, bakazi basajja, D02 ne D10 ku FB Tower.